kankubuli ebintu musanvu bikyasinza okuleeta ebisiraani okusiraana sina kindi okuleetera okufiirizibwa ekitiibwa oba okukulabisa mu bantu. Namba emu, okasuka ssente. Mwana gwe ssente ekolima. Ogikasuka omwaka gumu naye osobola okuddamu n'onoonya yadde gy'ozza mu nsawo. Ndabyeko abantu bangi abakasuka ssente ebbanga lyonna ne 90% oddamu omunoonya nga naye ali mu kustruggolinga. Ssente ekolima ng'ogigabye nga tomanyi ky'ogikozeemu ng'osudde ensuule. Namba 2, okulangira bw'oyambye. Bw'obangayo ekirungi ky'okoledde omuntu olunaku lumu ne weekako okimujjukiza nti nakolerayo kino kisangule, omanye tokikolanga. Si kirungi. Yamba ekintu ky'olirwedde okufiirwa nti bw'okiwa omuntu tekirina kikigenda kukosa. Namba 3, obutawa ssente kitiibwa. Abasinga bw'ogula ebintu olw'okuba nusu 10, olw'okuba binusu n'obirekayo. Omuntu anaabeera omugagga osooka okuwa ekitiibwa ssente yonna. Kakibeere kinusu nga kya ssente kya nusu 5. Bw'obeera nga ssente zo wazikoleredde n'oziwaayo. Jjayo balance mwana waffe omusigaze. Namba 4, okusuula emmere. Kino nno kitta ekitiibwa ky'abantu bangi. Newankubadde n'emmere naye ekolima munnange. Gwe teri kisiraani kivanga mu kusuula mmere. Kyakubiri, tugenda ku mikolo ng'eyo. Omuntu essowaani bateekawo self service. Olubuto lw'olumanyi n'endyayo ogimanyi n'oloodinga ebintu bwe biti. N'okola olusozi n'otuka n'olya ku katini ne bikulema n'obisuula. Ekyo nno ku muntu abakulaba oba olaze omululu kye kisooka kubanga otaddeko by'otagenda kulya. Saka katini tini oba genda n'essowaani 2. Batekeko kuno katini ne kulya obyawulemu. Abasinga n'oddira greens n'ozigattamu ate dessert ebintu wali badde olya ku dessert ate n'obiyiwa mu muceere ate omuceere watermelon n'oziteeka mu binyeebwa. Kati omuntu akulaba n'agamba yiyi twala emmere ey'ekigero. Bonaaba kiryoko okuddayo ogolwa kuba Uganda ffe tukiraba nti kya buswavu okudda ku gundi n'osaba omulundi ogwokubiri. Ekisinga okuswaza kwe kutwala ebintu ne bikulema okulya n'obiwuga mu buuzi. Emmere eyo gy'osuula waliwo abagyetaaga. Munnange tekiraga buvunaanyizibwa. Ate okuddayo nono ne omulundi ogwokubiri n'oddayo nono na bugundi kanzireyo nno ne ku fruits. Tekirina kye kikuggyako. Twala ebintu toloodinga sowaani gy'otagenda kulya olubuto lw'olumanyi. Ekyo kiraga bunafu. Namululu nakulaga nti wadde bino ebintu tobirya kati wozoso biraba. Ekirala okufuba okulaga abantu nti olina ssente. Bavubuka bangi mbalabye kuno n'erinnya lya Doni olyeyita naye njagala kusaba sooka olwanirira obulamu bwo nga tonnakakasa balala nti oziina. Ekirala okuyamba abantu b'otalina ky'omanyiiko. Nze ndabyeko abagagga ne bw'aba ayamba atirisi agamba mujja kumundetera ajje ku ofiisi zange afube kubaako ng'abaako ekitini kyakumanyaako nga tannakuwa ssente. Abantu bali mu nsi n'ebikolobero baakoladde ebikolobero abantu. Katonda amubonyaabonya omuliko omuyamba kati omusuubira kukola ki? Omuggo nga bagukuba gwo. Kanda kulaba okola ebirungi bingi oyamba abantu. Teri Katonda bw'aba omuntu eyasiraanye ne bw'oyamba abantu tosobola kudda ngulu. Kitegedde oli ku bantu abali ku street mbuka ngende ngamba wa oba wangaani gwe bamanyi omanyi lwaki babonaabona. Bw'oba ogenda kuyamba omuntu sooka omwetooloola amanyani gwe owa ssente zo. Abantu abamu bisiraani byennyini. N'ekisembeyayo ddala tukiyita packaging. Ebigambo byo kino kisumbuye abantu bangi. Bw'oba ogenda kwogera sooka owandiike by'ogenda okwogera obiyitemu. Ate njagala nnyo omuntu yenna. Nze mpannyo bakyaliba ng'amagezi okwewuliriza ng'omuntu. Bw'okola video ku TikTok sooka ogiwulirizemu emirundi 5 nga tonnagita. Weewulirize nnyo manye ebigambo by'opackaging. Weewulirize nnyo nga otannaba kuyamba sooka weewa obudde omanye engeri ki gy'ogenda okuyambamu omuntu. Mulekerawo kweyama ebintu byalongottamu oyo omwana nja muweerera ssente zijja kubula nga weeyama okuweerera omwana oswalire bwereere. Kolanga ekintu ekiri mu busobozi bwo olwaleero. Bw'oba osobodde okuwaayo emiliyoni emu giweeyo. Such that enkya tebakulumba kugamba nti weeyama okukola kino. Tuyina battles ezijja zibaawo mu bulamu nti twayombye ne gundi twalwanye twabadde ki. Manya diro oyina okulumba. Omuntu omugezi yenna tokkiriza nga muntu kumanya attitude yo ng'oyogera buli lw'oba ogenda ofulumya eddoboozi nga ogenda kuleekaana buleekaanyi nga togenda kwogerera mu ddoboozi lye erya bulijjo
manya byeyogera tebiina makulu kino njagala okitwale kuva ku nze. Buli oba ogenda okwogera n'omuntu ng'omuntu ali wabweru w'ekisenge we mutudde asobola okuwulira bye mwogera, oba omuntu ali ebigere 5 okuva we muli ng'asobola okuwulira bye mwogera ate nga gw'oyogera naye akuliraanye, manya byeyogera temuli makulu. Beera bulungi.